toga nti incumbent losing power, but where does an incumbent lose power? Tia abasajja abo abakongo bw'obalaba mumulowooza nti bali disorganized. Nshikedi yalwana ne Mubutu, Shikedi n'alwana ne Kabila, walaba bamugula. Baba ne cost of resistance. Abazungu bakwata Bemba ne bamusiba. Why? Kabila afuge bulungi. Kabila agenda akola ensobi, aleeta Abachina bamuwa billioni oba 3 eza dola akole enguudo kuba kakati is accountability. A military leader cannot deliver yetali kutanoonya bululu, but a politician president must deliver. Ekitegeeza Kabila with an election nga ino facing election, he had to do things, but the Belgians could not afford that money the Chinese were giving him. Abazungu ne bamwefuulira. That's what they do. Abazungu ne beefuulira Kabila. What do they do? Ne bata Bemba ne bamusonyiwa ajata wanyono Bemba bamuzaala mu kibuga. Mulia Kagwino Bannayuganda bagamba Museveni tulako omusi anti kyabusiru kye yakoze no andi nkubuulire affe mu byobufuzi batugamba ekintu kimu nti politics alinga busamize n'omupiira n'amagye. Mu busamize kasimbu embuzi ya ddungu ebitanga ebyeru n'ebiddugavu ezalawo endala egifaanana eno bagirya. Makulu ki omukulembeze kasita mu ggwanga mufaanana ye ng'agudde. Era mu Amerika eriyo abakulembeze babiri baali bafaanagana, omu bamwegayirira abeere vice wa munne, ye ono bwe yavaako ono n'afuuka pulezidenti. Omukulembeze kasita mu nsi mubaamu amufaanana goni n'embuzi ya ddungu kasita ezaala egifaanana ewedde kuba kati ddungu alina embuzi gy'atunulira oba nto oba kina yayina. That's how the population behave. Tikakati abakulembeze bo gwereka leka president abakoledde nze mulaba ate bamuzaayo eri kugunde kumufuubula bana bamutiisizza. Museveni is not the problem with this country. Mafia is the problem. Bobi Wine, Museveni is not Bobi Wine is not a problem of Museveni. They cannot attack Bobi Wine. Why? When I attack Bobi Wine, I'm helping the thieves. I'm creating. Bakanga Museveni abawe sent. Where do you find the situation? Abakola ne Bobi Wine contracts bayimbira n'atabayimbira Museveni yabasasula. Oyo kibuka ajja kudduka kusasira ajja kudduka. What did you sell to government? Kibuka, what did you sell to government? Awutugenda kujja katono nekadduka emisinde muzannya na muliro. Tumalize Kabila yandibadde afuna ta soft land. Anti soft landing eryeje where you have term limits nga South Africa mukiraba ti buli mukulembeze wa South Africa mu term ezembayo bamwetikkula. Omukulembeze agenda okwesimbawo amalekwe aleme kwetikka bizibu byani. Bush did not even attend delegates conference y'abagundi yaba Republicans ne Clinton bamugoba. Why? Ne balonda n'omusajja bamuyita Lieberman abeere vice. Lieberman was a Jew. Lieberman yagamba gundi yagenda mu Congress Clinton n'abaga nti we are all sinners. Lieberman namugamba not a sinner like you, nze tongattamu. Kati ate nga tebamanyi nti society zaabwe zikyuse. Society z'abazungu nazo zikyuse nti abakazi abaali abatono kati bangi nnyo. Nti France okugamba nti gundi ne mu Bulaaya okugamba nti Trump akuba abakazi ku bubina baagala abakube nga nze abantu be baagala mbavume nzijjaako olabe. Abaana baagala mbatigeetige ku ssomero. Era bagamba otigatiga abawala be beekalakasa nkomewo mbatigeetige. Baali basse tumwebaze. Ekyo tali kiddamu tumwebaze tasobola kwata ku pulogulaamu yange munaagijjako. Nomuta ne boteeze ne bazooja. Ekyo mu nsi muno tebyaliddamu kikola. They can kill me, but to switch off my programs. Practice next time they will handle me differently. But I'm a fighter. But you want to tell you Nanga. Do I see what Kubana comes you go to until you have 5 billion yen at Duka and Baba can you get what I did? I didn't say Niger College. I see your home Catholic over Fumbi and busy. I take it out when me at Hamburg of Tams. I don't think what I said. You call to say the 5 billion. I do want wapi when Nigeria. So billion in questions are home to Kakati. Fedubagam, I think Nsikedi Mumina Shikedi.
nti nshikedi oli semwogerere ono mutani wa semwogerere ali ne mu bubbi muyina semwogerere ye nshikedi let us assume mutabani wo kuba bote yafugako mutabani wa semwogerere akola wa alina bano ayina enyumba ku nyanja bwete gwazijja wako bamufugadde bamuleta ne bamuyingizaamu kati gwe toyina temuyina abaganda bavuga nti kitagenda azaala bagenzi the moment you live longer on earth you bury your children when the president stays in the power for a long time the older they would be second successors bafa mbabazi andika ekiralikiriza besije yawedde ngabo tulaze ekyewakabira mwami Museveni options kizaalinga andika nkubuulire nti nabagamba nti president Museveni tasobola kukkiriza kukomyawo term limits once you bring term limits one kitegeeza nga gwe wennyini gwoliwo kitegeeza nti omukulembeze gwe twawa term limits takyali gwe tukulabye kakati singa omusajja bavuga n'abatuuse Masaka nemukomawo nemuga nti naye mukudda totuvuga mba muwaana abo bakakoze kye batamanyi. Let us instead term limits. You said you needed a flexible constitution. Etali term limits. The moment you reinstate term limits, it means you have found weaknesses in Museveni because term limits oyinazire tanga Museveni yavuddewo. Now that the person we gave term limits, unlimited term, now that he is going away, let us reinstate. Tetubesiga. Tosobola zikomyawo ng'ate ono yaliwo. Kitegeeza oba ovuma ye. Olaba batandise tukyasobola kuvuga luutu bbiri. Kintu kimuleme tumukendeezi. Tukyasobola kuvuga ki? Luutu bbiri. Kakati ekyokubiri nti gundi term limits. A president in a term limits. President mu second term ye abali mudaka president abantu bamaze okusifutinga tibalaze wa Zuma abantu bamaze okusifutinga tibalaze wa Ramaphosa gwe tokyali kyobola nti president wa America mu term ye esemba yakirizibwa okukola byonna byayagala nti okuba olutalo n'aluleeta okujjako nga vice we ayagala okufuuka president kyekyawunya bagundi ba Uhuru Kenyatta kyekyamuwonya nti the traditional years president wa America bw'ataba muzaalira n'owa America mu ttaamu ye ey'okubiri agenda ewaabwe gye bamuzaala kakati the dilemma was bwodda Uhuru Kenyatta ne Ruto bakulemedde kubaganya okuvaako baali baagala omujaluwo ave mu America nga yafuga America omujaluwo Raila Odinga amwanirize ku kisaawe ne babalema bali babala balina ssente balina cost of resistance kakati ababazi b'omu America ne babuuza if Obama goes now ewaabwe gye bamuzaala n'asangawo omusajja ali indicted by ICC abamuliko kutazire but can he go to Nairobi n'atabeera hosted by the sitting president? What do we do? Uhuru Kenyatta ye humbling ajje ku ICC tumujjeko empulutulizo to enable this man to visit his home country before his second term expires. Bali babala nikono babala kuba Museveni ababana bebalita Bobi Wine balita Bobi Wine bamubireko Museveni era bamubiddeko nti basasule n'ebivulu bye kakati who confirms nti ebivulu byaliwo yakola nabo endagaano mumuyise have you called gundi to confirm nti ddala naziryayo naye kusaasira kibuuka mugenda kuddawa mukimanyi gwe kankubuuze mumanyi ekyasibya Ssebaggala haji looya wa Ssebaggala yagamba mu America looya wa Ssebaggala yagamba nti ssebo ekicupuli kyeki explain to us ekicupuli nga looya wa Ssebaggala yagamba ti explain to us ekicupuli what does ekicupuli mean ne babagamba nti ekicupuli ye cheque eyakiryalingiddwa mu banka ate nefuluma mu banka nedda mu circulation good. Omusajja wa Ssebaggala n'abuuza looya wa gavumenti ti omusajja oyo ataasoma nga nedda myana atubuulidde nti ebiwandiiko yamuyamba nga obijjuza ye contradiction gye nkugambye nti wano baagambanga nti teyasoma manya yasoma mu America baaga teyasoma oluzungu talumanyi akati akasajja ne kabuuza Ssebaggala ekibuuzo eki situganye ebicupuli tosobola kubifulumya banka ya America be babifulumya naye weeyambisa ekicupuli ekyo n'ojja ku akawunti ya UN sente zino wali ogiguzizaaki what had you sold to UN to warrant payment kyasibya Ssebaggala kakati tell me
how can government pay for the transactions between Bobi Wine and what did they sell? What did they sell to government to warrant payment? You must have been a political. Is he going to hear for? This is what they don't see. Let us say you are paying only Kampala people, but this man has been national. What if another group comes from Mumbalala? Tinaffe yatusubira okuyimba umubalaba abaana abo nti bakuba mu bukedde eno group mbi nnyo zengisobola ejjanga katulututu egendo gendinganga njovu mwana babukedde bwakuba mbu omukazi gwe bagyeko ssente omukazi gwe bagyeko ki kakati mpulya mwogera bino musimanyi Sheeka Woman yebwa aba mufere temunna siba ya biente nga musiba omuso gwenya mu banka mulimu omusibe ate mi basiba wasibulite uyu musiba mbwa niregamu nkusule dalu when you are not fair. More shocks and surprises, more debates, more action. New stars abroad. What did you sell to government to warrant payment? Baja kuduka government ita kusasula ngekusasula ki tisobola bajja kuyobola kusasira kukabangali abo bakibuuka. What had you sold to government to warrant payment? Ebyo baali tebaali byogerera byogera byali baddenga donation tobyogera tebalina bwongo kubaba balowooza nti bateeka kazito kwono budde bujja kukyoola bekusasira ng'atema Nairobi ng'ate batemera badduka dda nze mu nsi tolina kyosobola kunkozesa nina ewange wentuula nembala binyono nenkwasiza ob'omutwe nze nkube Bobi Wine bo bamulyemu ssente kubanga sika ya kuloya abo timumulage nti wamaanyi mwekeza juleti ng'onaatuwe ssente kati gwe lw'okuba Bobi Wine gwe oyambabo ani yamukubye kuteesa yakubye ku Bobi Wine abalina ssente bakubye ku Bobi Wine abakuba balabyeko nga bakuba Bobi Wine fe tukube Bobi Wine bwokya ebintu byaffe naffe totulabako tuba twatemye edda tulaba tobinteekamu ebya Bobi Wine. Bobi Wine si problem. What did you sell to government to warrant payment? This is a deal that would have been done in secrecy. Rumors. But you can't not fight for this money about one and what have you sold to government in the future? But you know you're going to name, but you know you're kutugenda kubanga tubeera ne timu nnene ey'abannamawulire alipoota namutayika jona eno sabbiiti gwogira byotya ku mawulire agasinza okuba nti gakoze abali abaana be bamuleeta kakati gwe nti nze mukube nga mwagazaali nga nkimanyi nti mmwe mumulyamu mumukulu yeetinga nze mbayambe nga bo tebamukuba mbuffe tumukube twasoma siyamba baana abo kufuna ssente mu Bobi Wine sobola bayamba sisobola toyinza kubayonge musamanyi Bobi Wine. Bobi Wine yankoze eki asula wange Bobi Wine asula wange toyogera twakuba simu yange mukimanyi Bobi Wine no Bobi Wine si ekizibu kya Museveni ayina bamuleese Bobi Wine bali baategeera ti Besigye ssente zaazo ekimera mukisa muntu ajja kukima ssente tuyetingako tunaliramu ssente era bazirya naye teryayogera kwaba ababbi teryayogera kwaba abavubuka ababbi tewali amukuba mbuffe tumukube tuli basiru ffe tukube Bobi Wine tuli basiru nga tumukuba omanyi omuganda alina olugalira munda gweolukuba ate olugala olowooza nti olumenyi ffe tukube Bobi Wine nga mumulyamu ssente mumuinflating tuli basiru situsobola tukeera kuba ffe ababazi toyinza bitukwatiramu
Bobi Wine is not a threat to this government. It has been inflated to intimidate himself from commercial purposes. Has been just inflated. Nenga yet ngomu taina ogera kanyongera ako. Tewali. Tegwe asasula mu dola oyinza okusasula ku 0M2869770 Cairo Bank Kampala Road 0300M858M0 Sekandi ye Shekedi. Ate kirawe yalwana wa. Shekedi yafa. Nina aliko omwana. Ne basemongera abaana babiri nabo balya nabano. Ekitegeeza mu Uganda temuyina amulida. Basebagala bakyamula abantu enjali basala eddiini. Omuntu akyakozeeko persistence muwanga kivumbi. Nti okuva mu gundi resistance against anti consistency nkugamba consistency muwanga kivumbi consistency mu bwavu nenga afunye ssente consistency muwanga yimunabyabufuzi gwenda bali consistent atayuga kuva eno kudda eno naye abantu kasita obayuuza weteebereza kakati singa okwana omukazi gobuyita mukazi ogenda mukwatako nga musajja aji yonna gyozze naye oyinza omukuba n'omutta kubanga akutiisa pointing omulundi ki gumu kakati gwe abantu bonna abalisise bafuna abala abalisise tebalina resistance cost tebasobola kubeerawo aliwo ate Kabira okugenda kwe kuvudde mu puresha y'abali abasajja werowooza Kabira abadde talina ssente zigula abantu bali nabo bagagga wano tewali mugagga nti liveni ejja kuwafuwaza simanyi bekijja kukola tojja kutambula ntekiyo naye nga abaana bano tebanjozeeko tekisoboka Mama Juma, wewe nonyika n'ekiki? N'esomero ly'endi mwe natwala omwana wange naye ntambula mbuliddwa. Leka naawe ng'atamanyi Bubaida Islamic Center essomero ly'omulembe ensangi zino basomesa ebyeddiini ne secular okuva ku nasale okutuuka ku kibiina Tisheke umali mufere abasudde banka mwasibyeko n'omu kufuula ddala kubatononya okusoma ebitabo amazzi amayonjo so nga ne masigi eri ku ssomero tasangibwa salama kyamula for you. Mafia bazanyira ku bwongo. And the mafia is very tricky. Sina kindi wakola course naninga wanyagadde okusoma Qur'ani bakuteereddewo enteekateeka n'olwekyo gw'abeetaase osobola kwegula ku ssimu 077423 oba 07044543 beba Bubaida Islamic Center basangibwa salama kyamula nakubadongo Isawa zigenda kuweranya ez'okumakya Tamale FM fetukulembera okusasula eggulire eryokya nga temuli kyekubiira wadde teri rediyo ekikola nga ffe 7.9 FM ekkulembwa bulijjo. Yes, tuli ffenna ku Pal FM dakika 2 ziwolayo tuka ku ssaawa 4 ez'enkyana kwalolo njagala kwebaza munange okubanga otuulize na gy'osinzira okuteekateekako Alhaji Latifu Ssebaggala Ssengendo omubaka wa Kawempe North sebo webale kutuuza n'otugoberera oyo akati nkugambye ti mu Uganda ne munaaba ne Kabira temuyina banshiketi no temubayina mbadde nkugambye sekandi anti nkugambye ate kyetutegeeza kiri kimu nti omusajja yalwana wadde yalwana ne Sengo from 1972 couldn't Sengo appoint him a minister yali ategedde ti once you lose virginity whether to future husband whether to a rapist God tagikomyawo kakati gwe ronda ko kimubo yagala ekibumba kyawe embuzi ye Museveni yategeera couldn't Nyerere give him a job. He was a minister of defense at 35 years. He was the vice president of Uganda under the military commission. Why couldn't he go nakola ne banne bamuwanga? What he needed was to denounce violence ate bagimanyi yina abamajebe kasavu naye yayina a driving force nti
alibeera bishop omwekeze y'abasodox tawasa alibeera faza awasa kati mwe temusobola kukola keze y'abasodox mu politics ndabamu oyo Sebagala alimedde ku ssomero ne Muwanga Kivumbi. These are credible people. Bambidde natuuka nawuzuuma eno nassa abayindi ku mabira nadduka nadde eno kati gwevaayo nkukube nkwabe ne bopiika ate nganda eyakuga nti buli gundi buli bijasi wa Uganda afiire Somalia nsala engozi can he protect national interests because temuli kasodde eno nozunga eno and these people are joining politics at an early age. Amanyi abaana abo bw'obalwanyisa n'ekyo banjoge bali banzizeemu tebalikiddamu. Whoever plans to antagonize Mirundi will think 10 times. Mwe temulina resistance costs, you are not principled. Kakati ne munabeera ne Kabila temulina nsikedi. Kakati soko tutunye Kabila nga bwe tugambe wali nti gwe yalese ng'omusika bankubiyaze mu kyakusatu wano nkubuuza ku kyamuseveni n'ongamba abasinga bafudde abalala anti yo Museveni ayina structure ye. Museveni ayina structure ye nti one he is not interested in living now. Tali interested in kugenda kati si wagenda kati ekyokubiri ayina structure. Who is Museveni's successor? Is the vice president. What he talk buli lwogamba nti njagala omusika gwe gundi ani eyajja n'alaba omukyala n'amugamba nti waye omwami ali luddawa nti mwami tabeerawo tubonaabona agenda n'alwayo mu ddungu n'amugamba nti bwakomawo omugaye nti omulyango gwakyama nadda ogwokubiri n'amugamba nti bannange atunoonyeza ekyokulya tukiraba tuli bulungi nti bwakoma omutaani mugambe nti omulyango gwatereera. Yali agamba ki anybody who says Museveni should give us a success is stupid and idiot. Why? Idiotic. The constitution provides for a successor who is the vice president. Gobaba tomwagala kuteeka wuwo tulabe. Yaliwo. Nti if the president is incapacitated, the vice president takes over for 90 days. Not necessarily the government musika. Kati okubakinga. Anti kuki? Anti kwe kyotegereza kyekyo nti Mirundi owasaddi. Kiba kitegeeza omukazi wange omugaanyi. Kitegedde. Era ngenda ne bawulira mu transition. Simanyi transit, the baby cannot go back to the pregnancy. Twakola constitution, there is no transitional. Why? Because what you call transitional processes are just swearing in processes. Until we have not seen another president. Murusuku lwamwe bwe mbate muli malaalo kati otejja jjaawo. Yes, you have never seen a swearing in because there is no defeated president. Common sense. No PhD, musomanyi political science ani. Yes. Mu family yammwe temulimu yali akoze hijja lwaki temulimu gwe yali ekakaseeko. Singa Museveni mwamuwangula mu 2019 wali baddewo swearing ceremony. Soko nzikali. Ogenti Museveni abamusaba okuleeta Basiru. One, the Busukwa issue was solved by the constitution. Two, you are allowed to sponsor a candidate, an independent one or good. What's the purpose of a party? What's the purpose of getting married? Tibanalaba muntu nga onawo obuyinza tiwanaba waafa kyokola mu lusuku lwewa mwe temuli malaalo kati otejjajjawo mulale ku malaalo kubanga tulina malaalo nti abaana bo bakyali bato bannasale oli naakuvuma nti muli basiru nnyo mu famire yammwe temuli wa diguli ate nti abannasale bafuna diguli kulira obusiru batikirwa muto kakati mmwe abakuba kati oba abakuba n'abawangula ate mugende mulaba abayesa ekyeso. Omusajja ayinza obbatema okuva ku makya kubanga ekyeso kirina amateeka bwe gati atema yatuula atemye yatuula. Kati omusajja ayinza obba akakyala n'abazza eno n'ayeseza olunaku lulamba olumu bakulawo namugule direka naffe tweseemu kakati obaye nze mwogera ebintu ebyo ninga abaana baira ku mutwe musiru kubanga you have elections every 5 years. Era kyova olaba nti buli muntu yenna ali mu elections aga nti ensolo kweri n'embabuze ziri mmeka
buli ali mu election yaga nti ensolo kweri kakati muyewa problem naye Mirundi ezimu ku nsonga enkulu ne elders forum etegeka dialogue kyekulembeza kulaba nti waliwo peaceful transition anti eriwa mwalimu wanguddeko n'alemerawo in fact mu Africa omukulembeze okumutwala amagye gamuwamba amagye bagasalira amagezi gavumenti bagigasuuza ati amagye tegawamba gavumenti bantu gye baagala ne Russia kyagana erisini nagoba amagye ga Russia agenda nuclear emali bagigasuuza Ivory Coast bagigasuuza geyina dduka nabo bakimanyi abawano bayigirize ekyokubiri Dave Museveni tannafa impeachment parliament tumpeachingako ekyokusatu kati ekisigaddewo dispute ejja kuva mu kintu eki kasamula ba Bobi Wine eyo ng'ali ku ballot mweralikira mberaliikira ekintu eki akalulu gwelozandikana kekongo tebakakuttemu naye bakakuttemu ne bategeera bw'okakwatamu n'owo owakabiri abazungu Trump nga amagye gali Gaboni ne bagaa nti abeereketa commission tebayafuluma si bya ssekkono kudduka kubanga Kongo togizanyiramu nga Uganda okati Bobi Wine bw'alabikira kalulu wakulonde ne bagaa nti bakakuttemu awo abakulembeze bwe bagendera abaliwo mu Afirika anti mbabuuza naye mbagamba tewabeerawo omusajja omukadde n'omuvubuka omuto mbagamba ye nebode ne bwatabooli naye ne mbaga nti entulugunya egimutulugunyizaamu bw'ajja ku ballot kuba mumulaze nti ayinaki mumulaze nti ayinaki toyinza gamba nti oyo omusajja yatomerwa endiga ate n'osamba olugi lwalwo kali ne mukazi wo ate yatomera endiga agenda mukozesa ki naye kasosamba olugi kitegeeza nti oli omumanyi ayina lubalala wakujja ayinza okubanga munange yakosebwa bwati ne Allah n'amwanukula anti kyetegeeza fear yes fear ekitegeeza nti ekifo kyemutadde ku Bobi Wine kidwafinze Besigye ne kidwafinga ne Mukisa Muntu but nze mmanyi abamuhayipinga beba abavubuka okulya mu Museveni sente era kisobola kwatakinga Bobi Wine abawanika Bobi Wine bali mu government kakati ekikulu kiriwo bwekiti ti why do you believe lwaki mwe mubelievinga nti olutalo mubadde mu lusubira wa Fayulu mawulire ge gakikuliyetinga kakati yekabira mugezi yagize yatoze naye naga nti kampono wokusatu wakiri nadiringa naye kuba naye akimanyi tulina blackmail gye tumuzanyirako toddemu tububale bwali bubwo kyenakugamba nti omukulembeze kuwa obuyinza olina okubeerawo historical bond tuyingo ti baby kulu nti muzeyibidandi omwana waffe atabuseeki there must be guarantors nti Uhuru Kenyatta Moyi anko Moyi akubira mama Ngina esimu omwana njagazaaki there must be guarantors kakati ye gundi abakulembeze abo babagezi mwana bafuna basinkers niyibana abaana babye kati abaana abo batidde fear yaabwe bagiteeka ku Museveni. Museveni is suffering from transferred anger. Abo abaana be bajoze ensi bibajoze buli muntu ye nakasajja nikakuba abantu ne kabonoona nebakuba mawulire ne babbawo ne bakuba mawulire. In fact for me kyembadde nkuwa kiri kimu nti nga olina omuvubuka ali awo n'omukadde galubindi n'ebola mbaga nti ani agibbye omukadde yes kuba omukadde yajagala kakati yefu in 2021 you have a dispute of elections abantu ne bagaana bajja kuga nti ono aluddeko ono bamukubizza inkambense ku lwako generation gap biki ono gwe bawangudde ekitegeeza akalulu ka 021 bw'okateeka mu Bobi Wine kalina okubanga kali sala. That's why I'm telling you nti nze sikuga nti Bobi Wine kye kizibu. Amazzi gabaddewo mu myala abatanywa amazzi ga myala agatali mafumbe tebannalwala ku kolera. Okujjako nga kolera oyo ali transferred mu ngalo abanywedde amazzi agalimu empitambi emyala giri throughout Kampala while on the way have kolera atayinza n'okuba artificial ye anti kakati embuga basoose ebola emitwe gyonna ne gijja mu bubba basoose mu ebola kakati tenkubulya nawandiisa ekitabo kyange bifo ekitabo wali manja kugamba nti Mwami Museveni akazito ka Bobi Wine
kalabika akafiiri anti nedda olaba bapromota bajja bagamba nti anti kyenkubuuza nabano nkugambye mutuuza n'agenda mutuuza n'ajjayo sente ate mutuuza interest ye ya national theatre mbabuliridde wano oyo yabatutte kakati ate bebi kulu ye takyatwala ye yayingiddeko akayingidde kali mu bwongo kyebulaba naye atagala adduka babbo kasaka oyingirayo wano abaana ne bakuyingizaayo ng'owedde ne bobi kulu ajja baddukako ate kankubuli yawerekeddwako bebi kulu kati bebi kulu anga yonna egi mutuuza yazze nga bwolaba kugundi ku bana abavuka bansuubuga ne kakooza bwe bamala okwogera bino ebyatogikwatako what happened ate baagwa bannanyini babali ba ssente buba ekita ne balabikawo. This is dangerous. I have never seen a system erwanyisa abagiconsolidating nsigira bangayo kyentuli abaana banne basekere even yamini gwe muvuma the Nubians never harassed abali consolidating regime. Amin taddanga ko muntu amuwagira Amin kiyata ku muntu amuwagira never. Yes, stories hadi kubuulira bakamulege abali mu powerful okusinga Moses Ali. Was it Nubian or Islam? Bajumba Masagazi kati mbala balwana ne Lokodo okimanyi Amini yateko minister ya religious affairs. Amini yateko ministry ya religious affairs ne banadini n'abawe emmotoka kati etibwa ethics and ya Lokodo Amini yagireeta ode nabuza ali mawulire yanti Lokodo ali mawulire ate bamwabizza anti Lokodo bamwabizza bali bagenda ayina ekiwandiiko kikino nagasi kirina omusajja n'agamba nti muzeeyi ssente zo zigwanga nze siina yadde 10 nkwata mu nsawo nembasimanyi kirina nti onzanya bya busiru Lokodo kati yakkiriza ono likodi tekiriiyo bamunyigiriza ne bamwabya kati wabuuza Lokodo namugamba nti naye gwe oyina political assistant akuwa amagezi omulina kyobala lugundo oyo waliwo omuvuka mwana mugezi nnyo ate ali hambo tafaana bano bawado twetwentwe yakusi omwana oyo yali kumuniversity secretariat era lugunda yamukimayo toli mulaba mwana tali fulamboya talinga bana ababbi bano abobugalubindi nekalaga faamu yaako gwe bukagga babulaga bwatikomeza abantu gwe tebajja bitemo obukagga babulaga balabyeko muhozi ngaakulambuza eye ayagala kubba balimi gwe ensi yekutamu addanga olaga ebintu okubi abantu obamazeewo gwe nga nawe olaga obukagga bwo tebalina ba political assistants no you don't analyze ayigiriza abantu kulima kati nze nenkugamba ate ng'olina nadisi kyenva mbabuuza kati waki gavumenti yetekwata ssente n'enziwa oyo kuba oyo yakuba nadisi they two cannot exist oyo yakuba nadisi oyo ye natwala abantu Nazarandi nakola ki how can a private person do better than a national good oyo singa Amini yamuyobola sabotua singa engalabi egisadde sironko the two is cannot exist. This is not education where you have private good but you have a person akola byokola ng'ayina amawulire akuba ebibe yakuba nadisibwa bye yakuba nadisibwa ekozeki yakuba n'okuba omutima gw'omubi gwalina singa Amini yamuteeka yadduka dda n'oba teyali muddusiza kuba bo baatuulanga wansi ne babala naye kati oyo part of the ruling class yazimba kiki that's their problem. They're inward looking self-centered batunulya ebintu batunulya byabo nti tebangayo UPC waliwo omusajja nga muyita Stone Mugowa ng'alina Kampala taxi services bagibaka nga Stone Mugowa ba UPC bamupaka omulimu bano butoda bagijjawo kuba tukiyita kapa mentality nti bw'olwala obulwadde bwa kapa oba empathy gwe tolina kisana balala kakati njagala nkubuuze mu kitabo kyange omwo mpandiisa ebintu bibiri. I have looked at the two issues, the historical important issues that have haunted all Uganda's presidents. Era nkituumye Uganda's president kasi nti buli president wa Uganda afuna ekikolimo ajja n'ekikolimo ne mukama wange kimukutte. When the presidents of Uganda are in their last days or evenings, political evening, bafuna abalabe
naye abalaba abo tebabalaba balaba balala. Those real enemies create a scarecrow for the president n'alowooza kuba baba bamunda nti Obote yalwanyisa Kakonge nga secretary general. Why? Kakonge had a master's degree, very humble, very hard working. Kakonge Edward Muganda Kakonge banga omuntu yampeza message nanga ati ne mukisha muntu muwala wa Kakonge. Omanyika akati abakusasi batamanyi. Tulina family z'aba basiri batalingaya ezajjibwawo nga tojogera mu bantu. Kakati ffe twogera ku Kakonge nga ne mutabani we Brigadier Chandawaali. Why? The Kakonge protected themselves. Tebali mu short term politics. Waliwo family zitogerwa ku Buganda togera gundi family ya Sekanyo. Tumwana wa Sekanyo ya wamuteso obutwa. Mu Buganda mulimu family yo nogitomeza mu bwoti be. Ndi ndabuuza jjo omwana wa Francis wa Lugembe nanga president yatugamba batuwe sente ne mugamba nti bwana genda mpola. History ya kitaawo kimanyi ekwanguyira okufuna sente mu government. Yali etiya. Nga n'abantu mu Masaka baasanyuka ne bawaayiriza Nasulu nti yasse Walugembe. Nasulu tattanga ku Walugembe. Nasulu teyaliiwo. Nasulu agenda kutoka mu Barracks nga Walugembe bamusse. Naye the public yasanyuka nnyo nga baga nti Walugembe yabulya Muteesa Emmundu nti yabulya gundi Obote nti Emmundu ya Muteesa ekozesa ku masannyalaze ate byali bya bulimba. But the people heard the sound of submachine gun for the first time. Emmundu ekolera ku masannyalaze yali ludana kati baali bagikozeeyo. Otambula na batule mu nsiko bakuwaya za masannyalaze. It was a lie. Abaganda bakuliyetinga lie. Kakati egundi Nasulu ne yeeripa ku mmotoka. Era oyo omusajja yagamba waliwo omusajja yayimbanga kyakwambala nange naaligenze nabula ekyokwambala nange naaligenze baba. Bwe ndowooza okubba n'entya gavumenti anti abatembawo munyendo baba Samundu baba. Oyo Nasulu ye yabakuba yesiba akamotoka ke Kahonda n'abakubanga babba embaawo. Femu ya Nasulu n'erinnya mu Masaka. Amini kwe kumugjayo. Nasulu ye akulula omulambo yerimba ku Land Rover ekulula omulambo gwa Walugembe. Abantu balowooza nti yakoze eki. Kuba kati nabuuza mutani wa Walugembe ne mugamba nti owaaye. Gwoba Museveni yalagira babasene nga tebannakuwa. Genda mpola family yo. Likodi ya family yo sinungi. Sinkumufu. Sinkumufu. Sijo mentioninga mangu ago. Ayerera tupo Tamale Mirundi. Nze mutani wange kakati ali mu activities nyingi ezayanga NRM era ekyo nakisanyukidde. Abasajja abali frustrated abaana bebajooga bwe balabye ekintu kyabwe nga kigenda baleesa abaana baabwe. Abaana mbatadde mu gaasi. Abaana babatadde mu gaasi. Kuba bajja kudduka ffe tujja okudduka. Abo abaana bwabalabyeko nga bavuma Bobi Wine. Walabyeko abo abaana nga bavuma Bobi Wine. Mafia abo n'abakagaba dola bavuma Bobi Wine. Buli ayogera ku leediyo okujjako nze alina ebyange byennoonya. Buli ayogera ku leediyo mwavu agagawala yadduka. Gw'onoonya biki? Kakati kyembadde gamba nti Uganda erina ebintu bisatu abakulembeze ba Uganda ebibakwata. Siri. Katujje ku ebyo ndowooza.